Everyone, my name is Nambasia Medan Rutaya. I'm 17 years old. My father is called Honorable Jeffrey Rutaya. My mother is called Naisisiji. Abanjugo Manyinga, nice and lovely. I changed this one on a video. Okujamo media. Zizenga, your last option, option agency Gaza. Because you have tried everything. Right now, I'm senior for. Naisi naba kudda kusomero. Ensonga ennemeseza okudda kusomero sinti oba njagala requirements, sinti oba pocket money, wabula nsonga ya school fees. Tugenze tuzunze makoti nze ne mama wange agezezaako buli kimu yasome. Era nga abajja mu media kubanga naye waliwo back then when nakolera results ennungi mu P7. Mama wange bwe yajja mu media we bambuuza oba tata wange asasulira school fees. Because tayagala kuno n'alinnya lya tata wange kubanga akimanyi alina baalabirira, alina abaana abalala, alina family endala. Tamugerera bubi tajayo mazima nga bukiri nange ekindese wano si kumuvuula nzize wano nengeerire tata wange bambi sandi yagadde butakula bino bibuuzo ndi musinia fo kale ebirala bireme naye school fees si mungi nze ne mama wange tuzunze ku makooti tukubya amasimu tuyise mbe tumanya bayinza okutuukako nkukubidde ngezeza kufuna amasimu g'abantu kukubu bandi bonna nkukubire kasitoli eddoboozi nga lyange ng'ojjako naye bambi nkwegeeridde nalina omutasobola okuntu waba yenga omuntu bakatabulabi information eri mwino video mugimumpeereko nsaba ku school fees nze personal needs ng'omuntu byakusomera pocket money byonna bivaako kyenjagala saawa zino kyennuubirirwa kufuna mpapula nange neegaseko ng'omuntu mu future naye bambi nsaba mama wange nkimanyi no video wogirabirako ogenda kunyiika egenda kuyisa bubi kuba bino ebintu bya media sikujja kwogera personal issues zaffe mu bantu tobyagala nga abadde agezaako buli kimu naye wano jjujjuza abadde mulwadde nga ndaba talina nakyasobola kukolawo nga ndaba era ebibuuzo nituusa obutabikola neŋŋamba kanzije wakiriko kuba nkimanyi ne bwenkwata ino video nengimusindikira ye ng'omuntu mu inbox tasajja ne bwagiraba aba talina kyagenda kukolawo naye mbadde nsaba abantu abamuli okumpi wakiriko ngaali wakimuŋŋambiddeko eridde bambi nnyamba kuba ndaba bino ebintu byezzeemu nga byali mu P7 kuviira ddala wansi kuviira ddala nga ntandise okusoma kuba mu P7 enzikira nalwala nnyo era ne bubuuza gye nasomera primary gye namalira primary nze sijjukirako taamu yonayinayina yali ewedde nga tebangobye emirundi gisukka mwena school fees naye nga bwengezaako nempya tata wange kasita ngamba nti nno halo ono Miran nga banzijjako ku ssimu yokuba nali P7 nalwala nnyo nalina stress nga mungi kana okuntikako oxygen mu wheelchair era ebibuuzo ebya PLE nabikola nva mu ddwaliro bwe ngenda ku ssomero naye era nenkola bulungi nenkola aggregates 7 kale nze nali disappointed kuba nali mugezi nnyo era nga nsubira ngenda kola fu aggregates naye nenkola 7 naye ate at a certain point nenfuuka proud kubanga nabikola nva mu ddwaliro nendowooza banyita wange agenda kunnenyumirizaamu oba ntwale musomero nali njagala erya secondary but to my surprise tewali yadde message nafuna nalowooza nti bwe nnaasoma obulungi nempita mu P7 nti oba onansiima oba onanjagala oba ononnenyumirizaamu era nga ndowooza nze mbirowoozo lange nga ndaba bwe nnaayita ogenda kuntwala mu ssomero ogenda kundaba ng'omwana ogenda ng'abaana abalala bonna to my surprise nika congratulations akalaba kawebale kusoma abaana balala n'abaagwa olina abazadde baali basanyufu ku lwabwe nze mama wange ye yaliwo ebyo byonna nembigumira naye kati nentuuka wanino secondary nzino twafuna essomero lyetusobodde anti amasomero gonna ge nali neegumba ge nali nsomerera ennyo ntuukemu saagafuna kyokka nga nayita nakola bulungi ebibuuzo byange naye era nali sigasobola school fees na senti nandibadde simbonze ng'omanya sirina kintu kyona kinandisabye tuoba kino oba kiri ne bintu bingi byenneegomba nze ng'omuntu kale nga n'okubeerako naye nga nyina father weeks 2 zezibulayo zokka tutandike ebibuuzo bambi nkwegayiridde wakiri nsasulira school fees asiri bambi nzireyo kusomera osome ayiriza ebibuuzo bya sinafu kyekyokka kyenyinza okwegayira essaawa zino sinti ebirala byo sibyagala naye byo nsobola obye engeri gye bamutadde mu kamera bandibadde bamumpa nabeera eno omwana amukulu alina emyaka wa 17 tubeere naye amenye ekika kye nze nina abaana b'abaganda bange basoma bonna ffe twazaalibwa abaana 13 mu lubuto lwa maama ne kufaako 10 kati gwe tandika okulowooza
nze mulenzi ali okwaba 10 abaafa abaana abo bonna basomye nga mbalabira bulungi abaana b'Abaganda ng'aba abantu abalala be mbasobodde sasula bitundutundu naye nekanga nga bakoze eki nga basomi bangi newaka wenyini ewange webali nti kati oyo tasobola kunnema balibyo muzzamu ebyo bamukwate bamumpe abeere mbanne abeere mu kika kye. Honorable, ku nsonga eyo bwe tuba tetwerabidde omwana ono we yakolera P7 twafunako era essimu y'emu ng'eraga omwana tafuna buyambi kino tekimunange si P7 okuva ng'ali mu P1 omwana oyo yakola nnyo amawulire mangi nnyo ng'omukyala saagala kuddamu ebyo kubanga kati obwongo bwange buli nnyo ku kirala naye ekyendowooza ekiyinza okugyawo sitole zonna ezo omukyala omwana amumpi abeere mu banne n'okumanya kika kye. Sirowooza nti ojja kutwala abaana bonna baddeyo ku ssomero abange abatali bange ababakwano bange kuba bonna gyewa ojja kusanga bikono wa mukwano gwange naye neekwanyakwanya ne naasoma n'ababanyinaza abaafa nabo basomye. Kaakati sirowooza nti ye nja mulekanga awaka bali bo bagende basome ye mulekewo baleme mukozesa katemba omwana muwala bawaayo feesi ye kikyamu bamukwate bamumpa abeere ne banna abeere mu kika kye. Bali bakwaddeko ku mwana ono n'omulabako nga gwe taata oba n'obeerako naye? Simufunako kubeera naye kyekintu kyensinga okusaba era bakikola bagambe ekintu kimu ti oluwumula ajja abeere eno mu kika kye. Ojja kulaba nga tojja kuddayo kuwulira sitori kubanga munaye omwana abeerawo abantu bakubalirako bingi oluusi nga ate tobirina. So kintu kiri kimu nti nze namusasula ensuube njagala yige empisa nabatamutwala n'agaana nti essomero ndigaana gye yamutwala ne bagamba nti akubye omusomesa ne bamugoba era teyambuulira ate bazadde bebakola ki bebambuulira luvannyuma nnyo kati gyamututte era gyagenda okusanga nga we yabigendedde okupipa nga obikola abambanja emitwalo 6 kuba nina abaana bempeerera bangi era abamu siziwaayo lumu saagala kikulimba kaakati oba okwo kwe kumubonyaabonya olaba bamugaana ogenda mu ssomero lye nasasudde edda saanyega nagamba watya bwagenda nafunirayo ebizibu omukazi wakwegendereza nnyo so kati n'olwekyo kiri kimu bamuleete bwawummula ajja abeere eno mu famire ye temuliddayo kuwulira ku mboozi ya mwana oyo kubanza omwana wange sagala bamuteekemu ebyo mwana muwala. Nakawo omukyala yagenda nafuna looya namugamba amubaliremu sente zeyakozesa mu COVID. Halo? Zeyakozesanga zitya ewaka? Nti omwana zeyalyanga mu COVID ne bambalira $6,000,000. Nti omwana yakozesa $6,000,000 mu COVID era nezikwata nenzibawa nezikwata neziba $6,000,000 era nazibatwalana ku kooti gye basasulanga oba ku kooti nga baziteeka ku simu naye nenzibasasula ebangamba omwana yalya ebintu bya $6,000,000 mu kiseera kya COVID kyokka mu kiseera kya COVID era nezikwata nenzisasula